kanga si kinnansi kyakoze ne statement ne kigamba mbu kiri mu kuyigiriza Edimotwe Runyankole kati ye mwennyini si Munyankole ate ayigiriza atya Munyankole Runyankole era Abanyankole tu distancinga away from that statement ebikolima ebyo bye tugenze tufuna ebisikire nenze nkubiriza bannayuganda buli omu waali asituke tewali kukaaba tewali ate mbadde kino nsaba kigamba RO bwe tusituka gavumenti eyabatemu neewamba ffe tetudda mabega okuleka nga bamaze otulaga emirambo 5 mu famire eyo egibadde gitulugunya abantu oba egitukozeeko ebikolobero deni nga tulyoka tusse ebikola byaffe wansi bwe tusituka teri kuwoza mbu ate gundi agize ate tunedda twagala kimu paka nga bamaze batulaga nti babano tubakutte bonna deni awo tulyoke tuteese ekiddako ne bwe tusituka teri kudda mabega era buli omu mukubiriza yesaawa pulezidenti alagidde ebyange. Hello. Kulamusizza pastor nange sebo nabawuliriza omukutu gwa ASP sebo naffe tukulamusiza sebo kale kakati endowooza yange okuteesa kwange kuli nti omukulembeze waffe amaze okulangirira nti tusituke tulina okusituka nga tugenda kwenunula. Museveni atuzanyisiza politics w'ekisiru ye atulaga nti demokrasi weeri ate ye abantu awamba bawambe mu kifo ekyokubakwata nga amateeka bwe googera ate n'abasibira awantu awatakkirizibwa kati atuzanyisa politics ow'enjawulo kakati we tuba tugamba nti twagala kwenunula twagala abantu baffe 18 yentandikwa ye manduso yaffe gye tuba tulina okubeera kuba Museveni atutwala mu demokrasi ye akozesa brutality akwata ono ate bawamba bawambe ne bababuzaawo nga noli ne ava n'agamba mulina mu basement yange ngaani okiraba kati tubeere nti abantu 18 ye manduso n'abo abaludde mu makomero okumala emyaka 4-5 baddeko tuli mu kwenunula tetuli mu politics. Abantu tumanye okubanja abantu 18 kabonero akanunula eggwanga Uganda si bya bufuzi nga bya bano bampuga bebazanya ebyo bya MP byabwe tebina mugaso tebina makulu kunga situka twagala eggaali ngende yakubalya ne sikine yebusoga nti abantu temubalindira mu kifo kimu ate tetwekunganya mu kifo kimu abamu babeera mu kitundu gundi abamu babeera mu kitundu gundi tuyinza okwesunga akalulu ka protest vote najjako network ne tubulwa engeri gye tucoordinatinga kati wano omukisa nga we guli tukozesa omukisa guno eggaali zikole ng'eggaali tolina kulaga muntu nti oli bitundutundu mulina okubanga buli sikata temukkiriza drone okujja newamba omuntu agirabyeko okuba n'omulala akube mpaka ng'omuntu oyo tebamututte tweyanziza kati bwebudde